Kati ensonga tetusobola kola ki? Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu okugema abaana polio kwali kwakubirawo mu ggwanga lyonna mu Novemba 2022 wabula disitulikiti 5 okuli Mubende, Mukono, Kasanda, Wakiso ne Kampala tebasobola kugema olw'ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu kaseera ke kamu. Okuva mu Novemba wabadde tewannabeerawo nteekateeka ya kugema abaana okutuusa wiiki 3 eziyise, Minisitule y'ebyobulamu bwe yalangira nti okugema polio kwa kutandika oluvannyuma lw'okuyinya ekirwadde kya Ebola ku nfeete. Kati ekirwadde ekyo kyali tekisobosesa okukola exercise eyanjutunju. Kati tusaba Ministry Kampala erindemuko ekirwadde kirisooke kiveewo. Kati y'ensonga lwaki Kampala yeesembyeyo. Kati leero okugema kutandise mu division ettano ezikola Kampala, tutuuseeko mu Ggombolola y'e Lubaga okulaba butya bwe bitambudde. Wabbanga ki? Myezi emeka. Kanaweza mwezi agenda kuweza nga bimusa. Kagwa chiti. Chiti. Chita wende. Choje. Vaccines tuzina, abasawo tubayina, tubakubiriza mwena gye muli, abaana mubawa abasawo babageme. Kubanga kino kikwata ku ffe, tetwagala kufuna ate bulwadde bwa polio okujja otulumba wano. Kubiriza abantu mwenna, abannannyini masomero, abazadde, n'abalina abaana, abalabirira abaana abali wansi w'emyaka 5 okujjumbira okugema kuno, kubanga y'engeri yokka gye tusobola okutaasa abaana baffe. Kubanga omwana bw'otamugema maaso ayinza okufuna obuzibu n'agongobala. Kyetwagala nga ffe abakulembeze mwatulonda okubanga tubakuuma nga muli baamu, nga tubanoonyeza tubasikira n'okuba nga tukuza bulungi abaana baffe. Abagema batuuseeko ne mu masomero agamu okugema abaana. Okugemeza abaana bameka ku ssomero? Babadde 23. Wabula tukitegedde nti amasomero agamu gaagaanye ab'ebyobulamu okugema abaana nga kigambibwa nti abazadde baagaanye. Kino kiwaliriza RCC w'e Lubaga Anderson Burora okusitukiramu okulaba lwaki amasomero galemmanga enkola ya gavumenti. Ono atuuseeko mu masomero agamu ku ago agabadde gagaanye okugema. Present by that time were vaccinated. Whoever was not here, they came in different times. We are not asking these children because they are not the ones who admit themselves. We are checking the facts here. So check this one. Yes, this is Agume Breeze, 2017. He was born in 2017. Calculate. Please quote me right. This is not these children can tell. It's the fact here. Let's sort the matter right. These children have their documents here. Let me check here. Ku ssomero lya Kadino Nsubuga kigambibwa nti ab'ebyobulamu basoose kubagobera ku geeti, wabula oluvannyuma RCC bwagenzeeyo ne babakkiriza. Ne babatugaana ne bagamba nti abazadde babagambye tebajja kugema abaana baabwe kubanga eddagala eryo lya bulabe ligenda kukola ki? Kubatta. Ne tugezaako okubannyonnyola buli kimu kyonna ne bagaana. Nze ngamba kituufu abaana babageme nga babasanze ku masomero oba omuzadde bamugambye oba tebamugambye. Nti lwaki? Era baba bayamba mwana bulamu bwe. Abazadde be batiisatiisa amasomero. Naye nga ga amasomero tegalina buyinza bugaana mwana gavumenti kugema mwana naddala ng'emugema ku nsonga ezitegeerekeka. Anderson Burora RCC wa Lubaga asabye abazadde okwenyigira mu kaweefube ono kuba ataasa bo n'abaana baabwe. Gavumenti kyesobola okugamba tutukole okugema okw'ekibungo eky'okutta abantu. So twagala illusions ezo nazo ziri mu bantu zibaveemu nabo bamanye nti nno kiri mu interest ya gavumenti okuba n'abaana abageme okuva eri endwadde kubanga era buba bunafu bwa gavumenti bwe tufuna outbreak. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.